Bamikwano, Nisha avuddeyo n'ayogera ekituufu, agambye ye Hajjati ye yamukwata, mbu embwa ye yalinga emukozesa ng'agenze Mexico. Mbwera n'ebino ebintu bye bakola nga obuntu bw'abasajja manya biddirudoozi. Ayogedde amazima naga ye si musajja abadde nga mukozesa. Era ne medical reports ziraga nti omwana ono okusinziira bwe baamukebera wansi eyo, okusinziira engeri gye yasabukasabukamu wansi eyo, mbu si muntu ye yamukozesa. Bamikwano, ensonga z'abaana abantu ziri matankane ng'empale z'aba 7 sikitegeera nze nali nagano ziyingiramu naye bannange munnange mbulumu nga Hajjati zuula apanga kutwala mwana mu America wakwatagana ne ba fake agents. Mujjukira omusajja gwe bagamba mbu yawamba omwana oyo yali one of the agents abatwala omwana abali baganda otwala mwana mu America ne bafairinga ne bamukomya mu Mexico. Era mwana mbwe bakebera passport eraga yali agenzeke Mexico. Mujjukira $6 oba kakaaga oba lukaaga ze basaba Haji zaali za kununula mwana mujja Mexico mukomyawo Kampala Uganda. Bannanga Hajjati zuula ozannya mizannyo nze maama njagala nkule nkufaanane. Muyinza olowooza nti byange bigambo byange namwe video yiyo mugyerabireko nga mugamba kati kanso medical reports zigamba zitya kansa ngamba medical reports ezirimu kigambibwa mbu reports ziraga nti omwana ye yakozesebwa naye teyakozesebwa muntu mbu we bakebera omusajja si ye yamwebakako kuba baba sawo bagamba mbu okusinzira bwe bakebera omwana eri mu bukyala bwe musajja si ye yamwebakako toboka okubanga omwana bayinza bamukozesa nga bakozesa bino dirudos. Nze omu ku bantu abasabirira Haji ono omusango gumusinga afiire mu kkomera. Nze omu ku bantu asabirira oba yakwata omwana oba teyamukwata bamusibe abeereyo mu kkomera. Naye ng'ensonga gye nsinziirako buli musajja munafu afune ekyokuyiga. Kubanga twogedde emirundi n'emirundi abasajja balekerawo obwase kibutte nga tebawulira. Bw'owuliriza voice note by'ono omusajja recording bw'ono omusajja ng'ayogera n'Hajjati olabira ddala Ssekibotta awedde emirimu. Kati olwo voice note ebadde etambula omukazi oli ngadda ku mukazi ono yamusookawo ng'amuvulunga bw'ati ng'amuyita malaaya w'ono. Ninga ne Haji wali okusimooza kakati munnaye instead of standing like a man and you defend your own woman oli omulage nti alina waakoma ne oli awo oyimiridde bw'owuliriza bw'owoza sooka olabe munnaye maama basajja ba Ssekibotta njagala ono akolenga ekyokulabirako. Mwenna njagala bababonyeebonye, njagala baswaze baseeko n'ebintu bye mutakoze. Kubanga mwakeera enkya ku makya ne munafuwa ne mukwata obuyinza ne mubuteeka mu mikono gy'abakazi. Ne mulowooza entegeera yammwe y'emu n'ey'abakyala. Ne mwerabira nti omukazi kye kitone ekitasobola bukulembeze. Cause they are selfish. Bo bwe batyo. Lwagenda okeera enkya ku makya kizuule kito kyalina ky'omugattako agenda kuyuzaayuza. N'ebyobadde omukola byonna agenda byerabira. So nze okusaba okwange kweko era buli lunaku nsaba Haji oba yakwata omwana oba teyamukwata bamusibe mayisa abeereyo akole ekyokulabirako eri abaami abalala n'abavubuka abato babeerengawo nga bakimanyi nti wembeera n'omukyala nze alina okulembera amaka gange. So si kwesulegwa naggamba buli kimu mami obuyinza n'obukwata n'obuteeka mu mikono gy'omukazi nga yasalawo n'abaana abaawe gye bazaala mukazi omulala musajja gwe bakusibe kubanga oswazizza nnyo abasajja nnyo. Omukazi n'atambula n'ava mu maka ge wamuteekamu n'ajja n'apangisa akazigo n'omusangayo gwe nga tolina busobozi bumugoba. Njagala kikolenga ekyokuyiga eri buli kavubuka
akaloza nti kagenda wasa omukazi kamuteeke waka kamukuumirewo olw'omukwano. Bufune ekyokuyiga bu becoming masculine enough basobola okulembera amaka gasobole okubagasa so si ebyo by'ekisiru. Yes, buterevu nkwaniriza nnyo ku KIKA Media. Wasuza otya, wasiibye otya, ogamba otya? Kansubire nti oli bulungi. Omukulu yoyo gw'ova okulaba talina kigambo kyonna kiwoomu eri ali ekigo essaawa eno nga yakwatibwa ku nsonga z'okukabasanya muwala we amanyikiddwa nga Nisha. Ono nno agamba nti obugonvu bwa Hajji okwogera nga bw'agondera omukazi kirabika kye kyamuviirako obuzibu. Awo manyi mu nsi muno buli lw'obeera omugonvu ennyo n'abantu abali mu nsi bagikozesa nga advantage ey'okumanyiira oba n'okulinnyako. Buli lw'obeera mu nsi ng'oli mugonvu nnyo nga gwe ogonda nnyo olebera nnyo, abantu bakozesa advantage eyo ne bakuyisaamu amaaso ne bakuvoola ne bakussa wansi. Ensi eno bwe yatuuka yeetaaga omuntu nga mugumumukko, yeetaaga omuntu nga mukambwemukko, yeetaaga omuntu ng'alina principles ze. Ne bw'abeera mukazi bwe kuba kuboggola kube kuboggola, bwe kuba kwogera kube kwogera. Kakati omuvubuka oyo lwakyali alumbye Hajji kwe kubeera nga mu audio ezafuluma Hajji yali mugonvu nnyo, ayogerayo ekigambo kimu oba bibiri n'agamba nti kale Allah ajja kukola ki, ajja ssalawo. Naye ate era mudda kimuyambye nnyo kubanga abantu bazze ku sayidi ye olw'oluvannyuma lw'okuwuliriza audios ezo ne bawulira obukkakkamu bwe, ne bawulira obuntu bulamu bwe, ne basinziira okwo ne bagamba ddala Hajji teyakola musango yadde n'akatono. Wadde oyo omuvubuka agambye ono Hajji asaana kuyo ensonga ezo nze ndaba tebiyina makulu. Hajji tateekeddwa kusibibwa lwakuba nti mugonvu. Mulimu abantu nga naturally baatondebwa nga bagonvu, nga bantu balamu, nga ne bw'aba ayogeza simbo, ayogera mpola mpola nga yeye njogera ye, nga bw'atyo ye bw'akola ki, bw'ayogera. So ekyo tekisobola kubeera nga ate kikola ki, tekisobola kubeera nga ate munnange kimusibisa, kubanga ate mudda kye kimuyambye. Nagamba nti Hajji Allah yali mu kumulwanira entalo zino, nga bwe mwawuliranga mu audio ze ng'agamba nti Allah bw'abanga bw'atyo bw'asazeewo tekiyina buzibu kaŋŋende bansibe, naye bw'abanga si kusalawo kwa Allah era nja kufuluma bino byonna nja bivuunuka nga biri ebyasooka bwe nabiyitamu. Ekitegeeza nti baasooka ne bamusibako era nga okumusibako gwali gwa butujju, era omukyalo ono gwe yali akoze eki, gwe yali amusibyeko nti yali agala kujjako gavumenti n'amusibako mbu ayina emmundu okukkakkana nga poliisi emukutte n'emutwala n'emusiba n'okumutulugunya nga munnange kwotadde sina poliisi, magye ge gaba galina omukwata oyo. Ge gamukwata ne gamutulugunya, kwegamba ne bamuyisa mu mbeera eyali embi ennyo ddala. Naye nga obugonvu bwa Hajji saawa eno kye nnyinza okugamba bwe bumuyambye. Ti mu audio owulira maama Nisha ali ayogera nnyo, ayogera kiri, ayogera kino, naye nga ye omusajja awaayo ebigambo bibiri, kimu bibiri n'asirika, kimu bibiri n'asirika, naye ng'oli ye ayogerera kumu. Era kyova olaba social media emukayidde, emutabukidde, bamugamba nti oli mu kubeera nga owaayiriza musajja nti alina bye yakola, naye nga mazima alabika talina na kimu kye yakola, oli mu muwaayiriza buwaayiriza. Katulinde wa ate gye binaggweera, naye nga ensonga zo zikyakutte wansi ne waggulu. Tusuubira Hajji okubeera nga aleetebwa mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 3 okubeera nga asomebwa emisango egimuvunaanibwa, n'oluvannyuma gitandika okubeera nga giwulirwa, maybe ba-applying bafune ne beyiro bw'enaaba nga ekkiriziddwa okubaweebwa, then tulyoke tulabe ki ekinaavaayo. Naye nga mu byonna tusaba justice ebeerewo, Nisha abeere ng'afuna justice, kubanga kyakonfamingibwa nti Nisha kituufu mu muwala oyo yakwatibwa, naye tekinnaba kukakasibwa nti oba Hajji ye yamukwata. Nisha ye ekyamazima kyakakasibwa nti okukwatibwa ko yakwatibwa
naye Haji tekinnaba kakasibwa nti nga bwe byogerebwa maama Nisha kituufu ye yamukwata. Kakati awo kooti ne poliisi we twagala bakwataganire, poliisi ekola okunoonyereza okutuufu, amazima gaveeyo ne Nisha afune justice kuba ebikolwa ebyokwata abaana oba abatanneetuuka si birungi wadde yadde n'akatono. Era yamukwata asaana abeere nga aleetebwa asibibwa. Singa kizuulibwa nti Haji ddala ye yakwata, Haji asibibwe oba ekibonerezo kyonna kye bamuwa bakimuwe, kubanga kigambo kukwata mwana si kirungi. Era singa kizuula nti Haji teyakwata, Hajjati abadde agezaako kubeera nga amuframing, agezaako kubeera nga amuteeka mu bisangosango asobole okubba ebintu bye nga bwe kigambibwa. Hajjati naye oluvannyuma nga Haji amazozoolibwa nti mutuufu talina buzibu, Hajjati akwatibwe asibibwe olw'okwonoona erinnya lya Haji, olwa damages zaatadde ku linnya lya Haji. Justice ebeere nga efunyise. Butereevu nyongera okujjukiza kyobadde ku KIKA Media, era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge, ate era osharinge. Toyala kutandika on notification bell yo, butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango wonna toka skippinga, kubanga engeri gy'oyinza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatewo mu kigalo butere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like. Mu abatulabira ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatulabira mu ggwanga Uganda, nyongera okwebaza. Timwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama abampeera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Kale munzikirize mberekereze, akuume atakuumira mpeera. Mweraba.